A breaking news wenjukirira sawa zineno Kiboko bamazidda kubanga abazitegeka waliko House of Prayers Ministries ewa Pastor Bugingo Kiboko zigenda kunyoka olunaku lwaliro mu maaso agenda kubanga byerabirako Pastor Bugingo abikakasiza nga pale nkola yafaka video mbatanisa bukampeleka like kama kasotambula katokire bonna abandi yagadde kumanya kweno information ddala bana batidi team Teddy Bugingo bamune Susan Hamakula obunyinyongero kujukiza ba Spurs 2012 bagamba go inango lyo yagala gende Canada boso sasulako ekitundu ezibanga million 2 sasulako 10 noberanga ogenda Canada otukayo no basasula ha balance zabwe namba zabwe zidi osembeyo 66 so ba inboxinga nibaberanga bakuyamba ko kale katuyongerero na mawulire gafe agalero kwenjogera sawa zineno Pastor Bugingo so bide kuvayo na clarifying amawulire nga gamatino pasi yene Susan Makula tebawukanangako just yali propaganda yachi yoyo muna mawulire amanyikidwa nga kwezi waliri ko TikTok ku Twitter awo nyine abasinga badde bagamba nedda osobola okulaba ku face yani ya Susan Makula atabadde musanyufu mu video masa ogenda kubanga okolachi ogira bakozi nzikuletedde because basagala kuleteda ebintu ebitalina ki obukakafu njagala ombulire kusinzira ku facial expression ya Susan Makula abadde musanyufu oba nedda ojja kubanga ombulira mu ki comment section tana subscribe ngene kujukiza subscribe kadi kaje personalize okateke all so that openingo ofuna latest updates buli kimu ekigwaho mu gwanga kubanga Pastor Bugingo kenyini tugenda kubanga tumujja ko interview and time from now request ya for bange kozechi bibanga same sokola be hakana katambi nenga tunagenda nyongero kujukiza Sheikh Ashraf naye wali nyokulombeddwa gwe nangoliyo nebizibu nambere yawo simdia yo 101 min boxing kwa WhatsApp ya kubanga kulombeddwa hebizibu bilinga bikola chinga bitera sokola be ashira price wa wetumala tukomene Pastor Bugingo kenyini kajja abazulukusiza ddala munnanga olugambo mmere ya mwoyo food for the soul emisa y'olugambo etuuse kitambiro kya misa ky'olugambo muzukuke mugambe wanuke gye atuzukusiriza ddala bannanga olunaku lwaleero kigenda kutokota nga si kisaanikire Kanani olunaku lwaleero kigenda kutokota nga si kisaanikire Kanani olunaku lwaleero kigenda kutokotanga si kisaanikire Kanani mugambe nti ye ba bloga mwenyweze ba YouTube mwenyweze ba TikTok mwenyweze olunaku lwaleero Bugingo alina obugambo bwaffe Bugingo alina obugambo bwaffe leero olunaku lwaleero kigenda tokotanga si kisaanikire Kanani simanyi ku mmisa y'essaawa mmeka naye kyensinga okumanya Pavin, bino bitebimwogera naye sigenda byogera leero kaninde anniversary 10 years. So, but Pavin is a lovely person. Boba or not true friendship. We will go Pavin. She'll be there for you emotionally and financially as a friend. But what really social media, Pavin Wami Semple Yamunkwasa. In fact, Bananga chinechimulo bachani mami we live on Soul TV bananga G256 audio ta Yesu yebaze voice. Amina Yesu yebaze. Obulamu buli butya. Bulungi. Ndowooza mu nsi yonna afa abakuyina leero. Kubanga kiraka bakunoonyeza ensi yonna naye Salt yekufunye. Amina. Obulamu bulungi twebaza Mukama. God is good. You look so smart. Thank you. N'omusumba alabika bulungi. Bwatyo. Badde obulidde wanga tubadde tukunoonya nga tetukyakulaba. Kuweereza Mukama nakulabirira bwe yampa is here. Kubanga kino kiraka kikambwe. Mwena munyumye bulungi nnyo. Ekimuli kino kiraga wa? Ekimuli kya Pavin, it's a symbol of love. We love her, we cherish her, we have come to support her. She's my person. Yes. Ola abadde bamanyi mutokyali mu Uganda laliko wali mu nsi endala ate wano tukulaba. Njagala Uganda njiveemu ndage wa sente zinyumira mu Uganda. Yes. Kagambo kamu kogamba Pastor Aloysius Bugingo omwami wo. Mugamba buli lunaku kati kandabe yakapya. I love you honey.
Echo. Keiko. I just love this guy. He's amazing. Yes. Musumba nga tonaba kubanga oyingira eriwe bategese waggulu. Buuza kuba tulaba ku G256 ku Soul TV. G256 mukama yebazibu. Amina. Yes. Obulambuli kutya. Bulungi. Kano ka design ka leero suit eno ndala. Teri mutai na engeri gyonyumyemu ani akachuzinze. Omukyala designer makula. Bale tumanyi bate mukyaliyo kubanga ole bitambule bitulira oba ne leero tubalabye ate mukwano gulinga ogweyongeddemu kujja. Paulo yagamba mu Bakolinsi ekisooka Essula ya 16 olunyirwa 9 nti kubanga olujja olunene era olw'emirimo emingi lunziguliddwawo n'abalabe bangi. 1 Corinthians chapter 16 verse 9, Apostle Paul said that because a great and effective door has opened to me, so there are many adversaries. So kati ffe tufugako saidi yaffe eno eri saidi y'abalabe bye baagala bye baba boogera naye nga ndooza omwana njagadde nnyo oba mwagadde nnyo oba tweyagadde nnyo. True love eva wa Katonda erina okubanga eshakinga obwakabaka bwa Sitaani era bw'olaba Sitaani asirise omanya mutandise okukola byayagala. Sebo ne banyabo okubeera naye Katonda tikitegeeza nti oyambala n'otonya. Kirungi okwambala n'onyirira naye ebyambalo tirina bikwatagana na Katonda. Katonda ali munda era zibasanze nnyo abasiru abakaanira ebyambalo. Bino by'ebyambalo by'eddiini, bino by'ebyambalo by'eddiini, bino by'ebiraga nno tuli bakabona ba Katonda. You are just stupid. Babiteekaawo bibeeko kye bikola. Emirimu gya Katonda gikolera munda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Emirimu gya Katonda agikolera munda. Munda. Yambala ky'oyambadde genda owangule. Yambala ky'oyambadde tambula n'okukkiriza. Tambula ng'okimanyi Mukama ali naawe. Amagye gaali ku front line bonna balina kombati, bonna balina biheremeti, bonna balina ebyokulwanyisa naye olowooza nga Goliath bamulumba. Omwana eyajja nga yeeyambalidde bya kinnakyalo kibi bya kiraalolaalo ava eri olwavudde ku ttale ne bamutuma n'ebyokulwanyisa byalina eby'amaanyi alina butida alina zomba agisonsese wano nabeeranga ku ttale nga zomba tugiteeka wano obanga alina pisto zomba ogiteeka wano okwata enkoba n'ozizingazinga bwoti mu batabigana abiri agaawukana n'ogisimba wano nubeerawo n'omuguwa gw'omulala kiwuzi ekyo kyanvuumuulo. Oyinza okuleega oyinza okuwuuba kati yajjayo kyakuwuuba vuumuulo n'agamba Goliathi nti gwe bw'obadde oleekaanya bano ebbanga lyonna ndaba biwowenkana oli gunene nnyo okutte effumu ddene nnyo n'olunyago lunene nnyo n'ekitala kinene nnyo ojja eno nze nzijja gy'oli mu linnya lya Mukama. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.